Abasuubuzi abegattira mu kibiina kya Kampala Capital City Traders Association balaze okwemulugunya olwa ddoola okulinnya buli lukya ekigootaanyizza emirimu gyabwe. Ddoola ezzenga erinnya nga kati eggulwa siringi ya Uganda 3,439 n'etundibwa 3,449 nekitegeeza nti mu kiseera kino ddoola yabbula. Okusinziira ku ssenkulu w'abasuubuzi abegattira mu kibiina kya Kampala Capital City Traders Association Everest Kayondo agamba nti ddoola erinnyo olw'ensonga ez'enjawulo omuli abagwira okuba bannannyini makolero agasinga obungi mu ggwanga ng'amagoba ge bakola bagazza ku butaka ewaabwe. Makolero bannamakolero nabo bakaba banafu olw'ensonga nti ebimu ku bibakozesa mu makolero gaabwe ate babijja mu nsi ez'ebweru ne beesanga ng'era ddoola bagyevuma olw'okubeera nti erinnye. Kayondo annyonnyola nti abasuubuzi ba wano tebakyakolerako ddala olw'emiwendo gy'ebintu bye bagula okuva mu mawanga g'ebweru okulinnya nga kw'otadde n'emisolo egyekannamye omuli okusasulira amaduuka mwe bakolera mu ddoola embeera ewalirizza n'abamu ku basuubuzi okuyimiriza emirimu gyabwe. Ddoola bw'ebeera ku exchange rate nga eri waggulu kiba kitegeeza nti n'omusolo ogwo olwedde guba gulinnye kubanga bajja kuguvumisiza ku bbeeyi ey'owaggulu. Ddoola ezzenga erinnya kuva ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi guno ku muwendo gwa siringi ya Uganda 3,446 nga lwe yasembayo okukka yali ku 3,316 ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogwokutaano omwaka guno. Nakalema Grace, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.